Olunaku olw'eggulo twabadde mu kivvulu kya Joseph Ngoma. It's unfortunate nti nze saabaddeyo. Siri muntu wa bivvulu ebyo. Saagala nnyo mpewo. Naye Joseph Ngoma nayagala okugenda just that yesterday nabadde siwulira bulungi. N'abanga saasobodde beera, but I thank God nti abantu bagenze ne bamuwagira. It sold out. Remember it was his first concert. Abadde takolangako concert naye nga teye muyimbi azze ayimba ebbanga lyonna era nga twegomba ennyimba ze, ng'ennyimba ze zizaamu amaanyi, ng'ennyimba ze ziwa essuubi, like nga lwe luyimba lw'osoyimba n'owuyingira ne mu mwoyo okitegeera. So yabadde ayina okucelebratingibwa. We thank God people came through bamusupportinze bamulaze omukwano. Era yabadde ku kivulu ekyo abantu badde ntayitanga ku TikTok ng'abantu bagamba musolonze obutambaala because tugenda kaaba. Ekivulu abantu bakijja ne wekirina obbeera ne bakizza ku mulamwa gwa kukaaba because abantu balabye nti kino ekivulu kyekyo ekyokwejjukanya embeera gye bazze bayitamu. N'abo abawangudde mu bulamu babadde batunula emabega gye bavudde ne bagamba tuli wano lwa kisa kya Mukama. So ekivulu kyo kyabadde ku mulamwa omutuufu era ne mu bantu abagenzeeyo ndowooza beebo abatuufu. Naye twebaza Mukama nti ki sold out ng'era we mbagambye. So bingi ebyabaddeyo naye nga nze balaga ku maama wa Joseph Ngoma. Tukoze alina akayimba kensinga okwagala, nze nkayimbirako aba Church Girl because mbadde nkiranga kino ekivulu. So nze nkayimbirako aba Church Girl, nakula ne maama ebya taata sibimanyi nnyonnyo. Twabeeranga awo ng'enkuba etonya kagenda katyo sikamanyi nnyo naye nkaagala lwe luyimba yegwe munange nkuyita munange banaye zezo ennyimba eza Joseph Ngoma ze yabadde atuyimbira olunaku olw'eggulo. So nga mbayimbidde kali kanakula ne maama waffe yamutulaze ku stage, yamutulaze abantu ne bakuba enduulu, abantu amagazo g'enkuwe ebyabadde ba Joseph Ngoma yesterday ngali bali eri cricket oval. No obyerabirako gwatasodde bbiirayo. Nkufunyiddeko akaclip kokka kayebaza maama nayogerako eri abantu, maama ne yebaza abantu omwana we okujja okumuwagira. Ebigambo bya maama bwe yabanganyize, maama wange yalimbo n'okusinga bw'omulaba, maama yalimbo n'okusinga bw'omulaba nga talina amaanyi. Ebigambo bya maama bwe yabanganyize, ndi mukazi munaku ndi masikini, maama teyalina ngamba, teyalina ssuubi, teyalina future. Senga nayikuzeemu oba nandikoze sente ensanyusa maama, naye nali mutabange nga nennasa sikyakutezikona. Maama Katonda waffe gwe tuweereza maama alina amaanyi, kyenva nnyimba yeggwe munnange, yeggwe munnange, oyita munnange, wafuuka munnange. Basabo ne bannyebo bonaliza abaana kati sawa zino yalabirira maama wange ono kati ye mulabirizi wa maama wange. Eba mulamu mubeere balungi. Ambere ng'omukyalo ono bamulamu abalungi we muli. Mukama abongera amafuta n'ekisa n'omukisa mu linnya lya Yesu. Amina. Kanyanize baganda bange nabo babawuubireko. Baganda bange bano bakulu bange. Amina. Sebo. Ono mukulu wange ono musajja munoonyamu, amanyi okunoonyamu, musajja mukozi wa ssente. Ono bamuyita aba Fred bamanya. Mukama yeebazibwe. Kababuze abooluganda, Mukama yeebazibwe. Bannange mpulira essanyu, mwebale nnyo okwagala Ngoma Joseph. Mu byonna byayimba ewaffe temuli kyabulimba. Era nfukamidde ku lwa maama nga yeebaza abasumba, nenfukamira ku lw'abayambye Ngoma Joseph, ku lwaffe ffe yeffe. Mwebale nnyo, mwebale kutwagala. Amina. Kubira Yesu engali z'amaanyi. Amina. Ku lw'abaganda bange abala anjokyezza n'omusajja munoonyamu nabagambye amanyi. Amina. Ntoleddeko kubira Mukama engali ez'amaanyi.
Malakango gamanti si jagala baganda bange. Malakango gamanti ngenda kwagala abantu bonna. Mama lakuba yakuze naye Mama Ju nze nkuze tufaanagana nnyo ne Mama Ju Mukama yeebazibwe. Amina. Maama ono yatubeererawo n'aguma. Mama babuzeeko nalaba juzi omukadde ku TikTok okwo gwe baakaka okwogera ebigambo ebimu n'akola amawulire oluusi abakadde. Mukama yeebazibwe. Naye maama wange akyasobola okwogera bulungi. Maama babuuzeeko katono obeebaza okwagala mutabani we Joseph Ngoma n'okumuwagira. Abantu bano banjagadde ate ne bateeka ebikolwa ku kunjagala. Amina. Yoyo mama yebaziwe. Sanyufu nyo. Naba tulira sanyufu mama. Era nebaza Mukama mpanga tukutukana nenda bakubino. Amina. Ekisa kya Mukama kibeere nammwe. Kibakumbe buli omu gye yavudde. Abawerekere abazeeyo mirembe nga tutuusire okuddayo. Yoyo mama wange. Yoyo mama wange. Ate omukyala mama ate mukamwana. Abooluganda Mukama yeebazibwe. So ebitonotono ebyabadde ewa Joseph Ngoma era nga neebaza bannayuganda okubanga mwawagidde Joseph Ngoma. Kino nokyongera ddala okutuddizaamu amaanyi nemanya nti ebyensi si byokka bye mwetaaga wabula n'ebya Katonda mubyetaagira ddala kubanga eno twabadde mu Kristo, twabadde mu Mwoyo, twabadde mu kkanisa okusingira ddala. So ekyo nakyo tukyebaliza Mukama nti ensi etegedde Katonda. I know wenyine sigenda kusukawo. Ambagalize olunaku olungi. Today is a Sunday. Don't forget to go to church. Nina mwaba online. Kadata mukafune muberenga mulekerawo Mukama obudde.